Okay. Kwebaza nnyo kubeera nga ate olaba omukutu gwaffe ogwa Nsasagge Media nga bw'okiwulira nti Nsasagge yennyini buli lunaku tewayo okulaba nga tukuleetera ekipya ekyenjawulo ate nanyiga subscription button genda maaso okikole nyiga akapeesa ako oba ofuna buli ekigenda maaso buli ekipya kyonna kisookera ku ggwe gw'osooka okukimanya yefe ab'e Nsasagge yenze omutakasi bw'ate Julius ate olunaku olwaleero njagala okutegeezaako nti nina omusajja ow'amaanyi kingozi nazo agalina amaki masanyalazi oyina gwe wajampingako naye baba bwe nkujampingako ogulirawo ne channel bwe nkujampingako ogulawo mangu YouTube channel amwa kutusanyalaze olaba olya nekonako bwekonyi nagulawo YouTube channel okitegeera olina oyina masanyalaze kyabaliza Mukama Katonda wewe kikulu otya naye ekisa kya Mukama nze neewuunya okwogera obwogezi ku linnya Ssuuna Ben nze ne bwe tuwanyisiganya bigambo bina gwe keera ogula obuguzi YouTube channel ojja kulaba buli butya bitambula bitya ebintu bitambula bulungi tuli mu keejaago tweteekateeka nebaza Mukama Katonda nti nno oluusi bwe tuba tulaba ebintu Yesu bw'aba abiraba tubeera awo nga olowooza nti nno essuubi oba likuweddeko ate ye ng'agamba nti nedda bwe bulamu bwe tutambulira Mukama nze mwebaza omwaka guno era singa tegwaliko kikolobero kye bagamba nti nno ndi mukadde wange mwe yagendera gwalibadde mwaka gwange mulungi nnyo singa tegwaliko kikolobero kiri oyinza okusinza banoga nti mukadde wange yagenda mwaka guno guno omwaka gwandimberedde gw'amaanyi nnyo Mukama Katonda ndagiddemu ebintu bingi Mukama Katonda ndagiddemu emitima gy'abantu nze ntegedde emitima gy'abantu kati abantu nina engeri gye mbalabamu nnyina we nnyimirira ne nnengera abantu baba oyize nnyo abantu mukadde kano ak'okusomozebwa kweyiseemu kati buli omu omanyi omutima gwe kati buli omu mutegedde era Mukama Katonda nkwebaza era bw'obanga oyagala okumanya kye bayita omuntu osabanga Mukama Katonda n'akuwa challenge zinategeera abantu kababeere ne betukola nabo wano kubukedde omulimo namanya ebyadda era nze nebaza Mukama Katonda nti nno alina karakita yange gye yampa nze ndi munnakatemba nsobola okukeera ku makya nenzanyanga omuzeeyi nenkeera ku makya nenzanyanga ng'omulalu nenkeera ku makya nenzanyanga omutemi w'ennyama kati nsobola okukeera ku makya nenzanyanga akwagala naye nga tomanyi nga wantama nenzanyanga nga gwe tomanyi nti ebbanga yonna nkolaganye naye emyaka gyonna naye nga ndi ku stage nzanya nga nkusinikira amanyo naye ng'olowooza nti omukwano gwe tulina muyitirivu naye nga wantama kati nze kanaakadde abantu bwe nalina 10 nasigazaako 25 abasigadde bonna mbatunule ne ngamba laba yene mmandwa ngajja yesinisa laba yene mmandwa kasinisa esinika kyebinnyo nembeerawo nga nkutunulira butunulizi kati oli gwe ng'olowooza mbwe tuli bulungi kumbe ndi mukuzanyanga akwagala naye nga wantama kati embeera gye ndimu eyo sungu nga bungi sekolaganya ddala n'abantu bankwe kati nze ngeri nze gye ndi nti nno nze njagala nnyo abantu mbeera njagala omuntu naye ansasule kyekimu naye teri kintu kirumanga kulowooza nti n'okolagana n'abantu naye ng'abantu babi abantu baagala abantu bebenkana nabo oli nti tuli ku level emu ne mubeeraawo ne muli embizzi ne mulikola ki nga muli awo abantu be baagala ebyo naye oli kamanya nti nno abange nti akasajja kakubi olutusingako wali ng'olyoka olaba empalana bo tebamanyi nti nno omuntu osobola okukeera ku makya omanye kakati ffe tulina kalakita yaffe enzibu kalakita eyaffe tulabikira mu bantu abatafaanana kuba na buvunaanyizibwa nti Ssuuna Ben yani mbu DJ kati walabira ddala nga DJ olunaku lwe bukya bwe luti ne bagenda bamanya nti nno nti olinayo gundi ekirooto kyonna ky'ogobanga kikwata mu gundi mu miliyoni eziwera 5 nga bagamba kakikola katya nga batandika naye nga twajja batuvuma twajja tebatuvuma bulungi nnyo bati bagamba mbuna ebintu byaffe bya mu kyalo bavuma ebinyaanya tujja bannakyalo twajja tulina focus ne tutandika ne tukola ebyaffe
nga we bali abajjonkezi balaba abajjonkezi we bamala okumanya nti obusajja bukubye oluta entalo ne zitandika naye byonna mu bulamu bibeewo abalwana babeewo balwane naye waliyo omuntu gwe bayita Mukama Katonda alaba buli kimu anti mwe musobola okukkaanya wano ebintu eby'oku nsi ne mudda okulumangana bino ne mulumangana ne twerabira nti waliyo Katonda ayimiridde waggulu eri ye ali bw'ati abatunuulira anti nga n'omulimba Katonda amutundaga nga banoono bwalimba kati Katonda abaayo ng'alaba era singa ffenna tumanya abalwanyi b'entalo nti nno wadde buli kimu kibaawo naye wabeerayo Katonda ali eri ng'ali bw'ati ng'alinze mwenna mumale okwewujjuula mwenna mwegagambula obumuli gagambula obumuli si kibi mwewenjula embugo olubimala byonna ebyo ng'alyoka avaayo ng'ayanika naye Mukama Katonda oli mubi naawe olimba singa twali tulina we tumanyi nga tugamba Mukama Katonda oba abeera kigangazi nti gye tumusanga wakiri ogambangako nti kale mwaligenzeyo Mukama Katonda n'omugaa naye Mukama kiki naye tolinawo omusanga akolera ebintu bye gyaba abikoledde era ne biggwera eyo era Mukama Katonda nkwebaza omwaka guno singa nali saafiirirwamu nnyabo we gwandibadde omwaka gwange ogukyasinze embulamu omwaka ngulabiddemu bingi nguyigiddemu abantu nga begambye ate era ngulabiddemu n'ebintu ebipya gundi Infotrust bampa ettaka embalala eryobwereere eriyawo n'ekyapa kyako ogenda kulizimbako naye nga ngenda kufunira ekiwala ekinyankole ngenda kufunira ekiwala ekinyankole era madamu Infotrust namugamba nti nno lino bwe yalimpa naŋŋamba nti nno bw'oba oyagala ndikuwemu ssente ombuulira nendikuwa $3,000,000 madamu Infotrust ne mugamba zireke nja kuwasizaamu ekikazi eky'ebbina kati kyo nga kibeere saaka sikyagalya dda bintu bya bwenzi kati nga bw'oba owulira nga otuusiza ekiseera ng'oyoya kubuguutania mu mabina manene ng'okivuga ng'ogenda embalala oli mu kweteekateeka kuwummula kumalirawo ddala enkola y'okulabankana nti bw'owulira ng'oyoya ku kinyankole okiina ewaka wakiterereza ewakyo bw'ogenda embalala era kati nja kizimbira embalala ate kiki ogenda babitenda ebinyankole maca mu offisi babyogerako luna be yabiŋŋamba ebinyankole mubiyitirivu manyi ye gwe yawasa munankole naleba kati yaŋŋamba baba b'amaanyi bayitirivu nange nakifunako ko ekinyankole kyanerabiza ennaku y'oli eyanfumuliza enfuufu eri yansaba buli kamu nawunzika nga talina kagamba naye no naye wabonaabona olunaku olukubase bwato neerabirako naliwo nga ndaba bakutuma ebintu byali bingi naga abakazi naye omuwala oyo omuwala yakutuma ebintu noyitawo ne fulasika y'amazzi agabuguma kipa kya Coca-Cola webale nnyo antumye netira kayogati nkatadde wali eri koboko muteeke wali amazzi agabuguma n'aganyogoga byonna biteeke wali eri nembisomba nembireeta nekyeŋŋamba naye abula gwe leero simanyi nkusaasidde kyantiisiriza kubanga kyalina ku ssimu eri kintu kyansesa mbukyagamba owalogi gwe ssebo kyamugamba gidya kyamuyita gimugamba ssebo gyebaleko eyo walogi kale nnyabo ye emifaliso gyammwe giriko olupiira ko walogi ye luli ssebo luli nnyabo mba temulinako olupiira mmwe mumanyi muli nempulira nga manyi amaanyi agakuddamu awo nga kibuziza kuliko olupiira manyi ekijambongo obwo ng'oli musajja namanyirawo neŋŋamba kati wano kandye nga nywekereza ngenda ganywekereza kandye ngeno bwe nywekereza kumbe yereke yazze edda yadde enfuufu yeyafuumuuka abakazi oba kiki babeerawo awo ng'oli ate toyogera sirika omuntu aleme kwesunga kati yamaliriza agamba atya yeekwasa waliwo essimu awe yankubira nengikwata neyekwasa mbwe essimu yegabuzizza mbwe essimu gye nakwata ayogera ne bakazi bo olowooza era nga feeling zikyali awo onze gwose feeling ine mugana naye amazzi obwedda gonsuubiza galiwa kati gobadde oyogera ne bakazi bo oyogalaza ziyafukire nafuluma
Kwa kasida nga yokunyeka. Ukolobero kimanyi. Wekera otumanyira. Bobanga okimanyi tokola ekintu. Tosuubiza muntu ate kumuteeka mu mudwe yesunge. Naye ntubidde nnyo n'abasajja abakyawa obupiira nga babuyinako obusungu. Ekituufu. Wali abasajja abakyawa obupiira nga babuyinako obusungu. Twali tunyumya ku mboozi y'obupiira. Omusajja n'agamba mbu ye ne bwe babeera mu buliri n'omwana ow'obuwala mbu n'awulira buwulizi sawundi katugeze nga ebweru waliwo omuntu ayitawo n'akaveera nga kawuba bwati akaveera oba kakika oba mulimu ki ng'oli ayitawo n'akaveera mbu ne liwulira buwulizi ku sawundi y'akaveera mbu appetite efiiraawo oyo omwana obukyayi bw'alina ku kondomu okokase mbu ye ne bwawulya sawundi y'akaveera ng'abadde agenda mu kikolwa mbu ne bwoli ne bwaba ayitawo buyisirwa nako wabweru wa loogi mbu omutima gumugamba tabanga omuwala ali mu kuusumulula kunteekako kapiira mbu kituufu kiri nti bwe obupiira obwo bulaba lwaki naye si bulungi obanga ofunye chance ekebeza omuwala obupiira si bulungi kati waliwo omukufa abalina alagi ng'okakubutula ogenda okukajjako ng'olutulututtu bukujjudde okitegeera kugamba wamu nga tulina alagi n'ogamba ndi yenfaaki n'ensi eno waliwo ne gwebaŋŋamba mbu ye tebumutuuka wakambala kabanga mini ekyo kitera kubeera kyekwaso ky'abasajja abasinga mbu ye tekamutuuka simanyi mbu kakola katya mbu kamumiima nnyo ate n'abakyala tebabwagala lwakwekaza tebabwagala waliwo omuwala eyaŋŋamba n'agamba nti nze the moment ne bwe nkatunulako bwe nti oba tojja kulaba kutuzzi kamukaza n'ataddamu yadde okudda engulu akapiira yadde ne bwakatunulako obutunuzi bwaki naye obukyayi gavumenti eno kati gavumenti naye kati ddala mu butuufu ebitongole bya gavumenti ebyateekebwawo okukubiriza abantu okwambala obupiira sente mulyandye kiki abantu ng'obupiira babukyaye nnyo ate wabeerawo abakozesa amaanyi amangi ne kakola sikaati onyumiza ku sikaati nekakola sikaati kakati gwe kennyini gwe otandika noga ekivulu muyimbi oyinza okuba katugereza ku bivulu ekivulu kigenda maaso kati ogenda okuwulira nga bikyuseemu noga muyimbi kyoyazze ani ayingiddewo ng'enduulu yeyongedde ani azze n'osirika n'otwaza wuuyo baaba kyani ogende ngakayoga kakati awo nga sitaani ajjanga akwogera enkoto ng'akubuuza okyataasa ki sitaani ng'akugamba okyataasa ki nga kali eno kuba kati nga naawe nga wekkiranyaga kibali kyenkyataasa otwala sitaani ate n'omukazi akiwulira awulira ate era abasinga basirika akiwulira n'agamba nti kakati nkole ki kyazzaaki kubanga akapiira bwe kavaako bwe kati fiiru zikyuka waliwo eyaŋŋamba bwe kamuvaako kakapiira ndi nedda nti mugagga si mugagga mukwano gwange yakinyumiza tusoma senior 6 mbu yali yeegalangajja mba kyani amaliriza bulungi ekivulu kiwedde bulungi bw'amaliriza bulungi ekivulu aba ava ku stage yeekeberako ng'omuntu microphone gy'obadde oyimbisa erimu agenda okwekebera ng'akapiira akalabako nga takalabako kakati n'agamba kavuddeko ne kagwa n'agamba addayo ku stage ndowooza g'emaanyi gempulidde wano mu kusembayo wano kavuddeko kati omuntu yali tamweraliikirira nnyo gw'abadde naye teyamweraliikirira nnyo wabula yatwala obuvunaanyizibwa addeyo anoonye akapiira asigaddewa bwe kamuvuddeko kaguddewa kaabula wano wonna omuyaye yanoonya akapiira kaabula n'agamba kalazeewa tannabuulira munne nti kavuddeko kalazeewa
bw'amala okanoonya n'alaba nga kabuze omutima ne gumugamba nti bwe kaba nga kabuze wano kitegeeza mu kisaawe mwe mbadde nzannyira mwe kasigadde. Nyini kisaawe munnyonnyodde ntya kubanga nyini kisaawe oyo bw'atamanya kasobola okubaako kabulabe nga nyini kisaawe alina omutegeeza okutegeera munange nyini kisaawe aba amazembu n'okwambala bulungi bwe kyava mukoola jangu tugenza okumaliriza nga kapiira sikalaba ate nkanoonyeza wonna kawuze kati awo ekyaddako n'omutaakiramuza bwenkanya kye baali balina okukola kubikkula bayibuli kebera mu ssuula kubikkula ssuula ku ssuula Matayo Zabbuli Luka kali mu Befeso mu ludda wa gwe baakasanga mu kubikkulirwa gye baakasikambula kyangamba mbu baasooka ne bagezaako ogwasooka mbu ne kabula mbu naye munagamba naye tuddemu tugezeeko ogusembayo kubanga baali bakkiriza kugenda mu ddwaliro mukati aba atambula ayingira ebisenge addendadeyo naga sirika tewenyeenya ninga ayina kyenkutteko sirika omanyi okukkiriza batabaale ebisenge byo nga tokyalina bwogerero ng'alinga gwe bazaalisa ate munnange mukono guluma n'akasikambula mu nsonda ng'awona kibambulira naye gwe olukintu ekyo kitegeera ekyo bannange kati abulese si yasinga kati abaana kyebava basalawo batuula wamu bonna ne bafuna okusalawo okw'omundi ogumu ne bagamba nti nno kabeesonyiwa obuntu obwo babwambadde ku mutima abalala ne babwambala ku mutima waliyo abaana nina kikwano kyange bakiyita kiboobu kyeyo kaliisizo kyo kyegumyagumya kyagamba mbu kyo bukyakambala ku mutima kali wano buli ekifuna omuntu wakyo nga kizimiriza kigamba kwekali kiwulire mutima gwasooka kiwulira naye nga kabaako era kakolera ddala kabakolera abakkiriza gwe bw'otuuka mu kisaawe wekkiranye ogambe kwekali wali okikozeeko kwekali obadde tukyayogera ku nsonga y'otuzzi ize watu tetubadde tuzzi badde kubaana ab'embalala badde boogera gundi nti abaana balina enjogera egamba mbu simanyi mbu omuntu omwana bw'abanga atabambu mukenenya mbu tayitawo bavubuka mwe mulekerawo ebintu by'okusinika ebinnya ebyo mbu abeera mu swimming pool kabeera mulinga kawuga mukabeera mulinga katabaala nga katenderezwa obutonde omutonzi eyatonda nakyo resources mulekerawo okusinika ebinnya ebyo bimusirikya si kituufu ebyanamwe mujagendera mu kavuyo akatagambikaako mbwekireeta siimu mbu friction there must be friction but then after friction but then mbu okusiba mbu nga katawo mbu kirimu abeera musaayi ebyanamwe mmwe musiikire ebinnyo mu bulamu mujja kulabamu nedda ssebo ekyo kinako experience sebwato okakasaaki nkubuulira okakasaaki kiri mutakwatira mu mazzi gwe mukazi muwakadde muteeketeeke gwe genda wuga niwe abagambye nti ali kumpeke nkubuulira kati gwe oyinza okukiwakanya nza kugamba nti ogeza experience tekajja mu mazzi minisitule y'ebyobulamu ndowooza muwulira omusajja wammwe nedda uno sibagambye gamba nti nze Ssebwato Julius abambala obupiira babwambale gamba nze Ssebwato Julius anti njogera ku kye nalaba experience minisitule y'ebyobulamu ekuwulira gamba nze Ssebwato Julius anti olw'ensonga nti tebamanyi kuteekateeka bakyala kyova olaba nti tetusobola kukiba advisinga
tubagamba bambale ne omuntu amanyi enteekateeka y'omukyala entuufu tutawona kiki ekikwambaza omukyala bamuteekateekera bbanga ki dakika nga 3 ng'oli kuki nga nkola ki ng'oli mu kuteekateeka Eh? anti kyekyova agambye nti batono abakikola amaddu mangi dakiika 3 wama abakyala tunayingira kisaawe omwami omutuufu yani kuteekateekedde ebbanga ki batubuulire mu komenti awo ate era olaba kisinziira mukazi ki si ndi buli mukazi nti ogenda mwegalangagizaako bbanga eryo waliwo omukazi ng'akutunulako butunuzi n'ayeba waliwo omukazi ng'onyumya naye bunyumya ku ssimu n'omugamba baby nti wangi I'm coming over n'agamba really nti ye babinyumiza mugaga promotion yabinyumiza era mugaga mugaga kyolaba mugaga yanyumiza ebyange naawe naye mulimu abaana bwola balina obwangu nga banyiiga mangu kumukubira bukubizi ssimu n'omutegeeza ate naddala kati nga yategeerako kunwanayo nga yategeerako kunwanayo simu yokka emala bakazi benyumya ate ensobi gye bakola naye bannanga abakazi mulekerawo n'omuze gw'okunyumya ogwo muno oli bw'aba atabye tonyumizaako muwala munno baana nga bafuna ebizibu eyo kuba oli gw'onyumiza ayagala ategeere olaba muwala kukukubira simu bulijjo si kyaliiwo wamulaba how are you how's the going oliwa nimugamba yinga nanfuddeko nnyo keyanga kangi oliwa abala naye weebuzaabuza olijeje tulabako nugamba kumbe bamunyumiriza ne mukwano gwe yamunyumiriza nti esona ben atabudde ne batabula mugugwa musa atuga entugizo embwa alipe entugizo wali olipye ku ntugizo ng'embwa embwa teroba bulobi embwa enyweza gye bagiyita ntugizo neroba nesiba ne bw'ojja ne kibooko n'ogikuba ne bw'ogirinnye engatto ewogana bwoganyi naye nga weeri kannange embwa kati yeyo entugizo sebo gy'osiba kati yeyo entugizo eyo yentugizo sinze gye nsiba ate abakazi buzibu balina nti tasobola kusirika kibanga ekimwokya era abaako gwanyumiza aliwo gwe mmanyi awo omuyimbi yanyumizaako banne genda okwekanga nga bonna akakosi konna bataano omuyaya abalidde kiyaye kyabeegalangagiza kyalabanga oli kyalabanga abakwano booli kukikubira ssimu ate buli gwe kyamalanga okulya ng'akigamba gundi yeyaŋŋamba nti teweegalangagiza osula gundi bannange anabyogera mbu simanyi banna naye nga mwebale nnyo mwebale ddala abatulaba ku mukutu gwa Nsagge Media. Njagala okujjukizaako bannaffe abamogo boda logo book loan bano nno bazze okuyambako gwe munnaffe ali eyo alina boda boda ekirungi nti ne brand ambassador ndi naye wano olunaku olwaleero toddamu kubonaabona bukofiira buno wetwambadde bwa kampuni bagiyita mogo nze tutwala obudde buwanvu nnyo nga twekebejja ebitongole ebifaanaganako bwe bityo obutatomeza bakwano baffe kuba nze baganda bange baboda boda nze baganda bange beediringa nabo baboda boda bintu byange byenkola bisinga kunyumira baganda bange baboda kati n'olw'ensonga eyo twabazigiridde kampuni eno eyakabi kampuni eno ekolera ddala emirimu mu ngeri ennambulukufu obulungi oba ng'oli eyo olina kaadi yo eya piki eyo osobola okufuna ssente ne weeyagala bagaba ssente okuviira ddala ku miliyoni 1.5 mpaka ku miliyoni 2.5 gwe obabuulira engeri gy'oyagala okusasulamu ssente zino bazisasula wiikire obabuulira nti nno nze buli wiiki nja kusobolayo akasente bwe kati olwono ne balyoka bakuwa ebbanga mwonaakola ki mwonaasasulira kale nno n'olw'ensonga eyo muganda wange munnange tukuyita tugamba nti nno ennamba z'abaganda baffe abamumogo zezo eziri mu kuyitawo wansawo z'olabaawo osobola obbakubira n'obagamba abange nti wangi neetaagayo ssente njagala kukola mirimu gyange ne bakubulya procedures mwayita okusobola okubeera ng'ofuna akasente ako okitegeera muganda wange wa boda boda kyuse obulamu mu ssaawa 24 ssente ezo abasajja baba bazikuwadde
ate ne piki onosigala nayo ovuga genda weefunye ssente kati muganda nga wa boda boda tulina okkulaakulana tulina okukyusa obulamu ewaawo kikulu nnyo abanaffe abamogo bodarogo buklon mwebale nnyo okutambula naffe abanaffe aba Hope General Hardware abana basangibwa wali eri Kawuku Ntebe Road batunda ebizimbisibwa byonna ebya buli kika seminti mitayimbwa amabaati buli kyonna kyolowoozaako bw'oyagala kutandika kuzimba genda ogulewo nabo akawunti otandika okuteekayo akasente ko mpola mpola ositule olumu ennyumba nga togenda kuyimirira bakkiriza okugulawo akawunti n'osasulayo mu kibanja mpola beekwata abo Stream Live Avenue ku kifaananyi ekirungi obulango obulungi obwa audio ne video basangibwa wali eri ku kidda mu kizungu awo ku Kibuye Primary School kyama munda awo ojo sobola okubeera nga obakubira ku simu ezo zolengera ku screen babeere nga ate bakuyambira ddala ate banaffe aba Biva Organic nabo nkujjukizaako nti bano bajjanjaba nga bakozesa ddagala lya butonde eritaliimu kemiko wadde Dr. Senje bwabeerawo ku ddwaliro okulaba nga ate akujjanjaba obulwadde bwonna sukaali pressure alusa aniya akabootongo biki byonna magumba agakuluma gendayo wali ku ofisi zaabwe Emmengo babeere nga ate bakujjanjaba bulungi nnyo tujja kubeera nga bwejjusa kale nno olunaku olwaleero bweti bwe tubadde mwebale nnyo mwebale ddala okwekuumira ku mukutu ogwa Nsage Media.